Amanya gange nze Rujja Steven nga nze director wa Rujja Properties ate nno ffe nga tutunda amataka tusangibwa Matugga mayiro 12 okuva e Kampala tutunda amataka mu bitundu ebyenjawulo Matugga Gombe Sanga Semuto yagataka ya faamu yakulundirako yakulima yaga square mile zonna tuziina olina ettaka lyo nga ekyapa kyakubulako tugenda tubikola tuzimba amayumba tutunda amayumba agawedde mu bitundu byonna ebyenjawulo tutunda poloti tutandikira ku $5,000,000 okwambuka ekyapa tutandikira ku $15,000,000 n'okwambuka tulina Christmas offer ogula poti ya $15,000,000 tukuwerako obusawo bwa sementi 2 bakasitoma baffe enamba zaffe ez'essimu 0703 24 97 25 eyokubiri 0782 64 9545 tubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8888 oba ku note 786 note 16593. Okay, amanya nga bulijjo aje Samuel wano ku Lubalusewa TV. Jukira nti Lubalusewa TV tuli ku mutimbagano YouTube. Tugoberera ku Lubalusewa TV saako ne Facebook page yaffe tuli ku Lubalusewa TV. Jukira nti tusangibwa ku mikutu migatta bantu ate nga tutekebwamu ensimbi abasanisa junior schools bano nga bakwasaganya ebyamasomero abaana baffe okubasomesa. Saako n'aba Sweet Valley bano nga basangibwa wali Eddegeya nabo bali ku masomero balina essomero batuukire basobole kubanga bakwasaganyiza essomero. Olunaku olwaleero tukomyewo na bingi nnyo ne analyst wange Katabira Muhammad tugenda kuba tuwayamu ku nsonga ezimu ku ezo ezitambudde mu mwaka guno gwakatandika saako ne guli gutuwunzise. Tusobola okula ku Lubalusewa TV nateera. Kale sebo nawe mwe bali kuddamu kunkyaza olunaku olwaleero. Amiina. Era bwe nakuleka luli nakakanira bwukyali utwali 223 naba ne 224 atuyongera kutemagana mukama yebale kupisamu. Amiina. Kisa kya Katonda olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ziringa 3 twabe nti ate tusobola ziyita mu tutya muzimu ziri mu mwaka guli oguwedde ezimu bye tutandikiddeko obimanyi social media etabuse ku nsonga za Pastor Bujingo. Okusookera ddala nsooka okusaasirako famire ya Pastor Bujingo okubanga nti yasobodde okubanga asimatuka abazigu saako ne family eri ya Muhumuza Richard naye okubanga nti yasobodde okubanga aviibwako obulamu bwe tubasaasirako nnyo ddala okuziika mpuliddeko kwaleero kwankya leero lwakutaano okay kwaleero bagenda kuziika Sembabule zit okay tugenda kuba tuwayawamu kwezi ensonga naye enteekateeka z'okuziika omukulu olwaba okuva mu ICU n'azirangirira kituufu oba owonyewo ng'oli kaawonawo oba olina ate okuddako ekiddako munno n'omwanguyiriza ate muno waliwo we baluyisaawo ne bataluyisaawo so kati yali abalina okuba nga alina okukiraga nti agenda kuba azeenyigiramu kuba abadde muntu abadde mukadde wa kkanisa abadde mukuumi abadde dereva we
gamba babadde mu bintu bisatu bwe kiri okay mu byonna nga tunatandika mukulu Katabira nja kusooka otubuulire mu mwaka guli oguwedde kiki ekibadde worst kyoga nti kino tekintambulidde mu Uganda n'ekirala otubulire n'ekirungi ekikutambulidde mu Uganda nga kitambudde bulungi omwaka oguwedde byaludda bibiri kyesitegedde ekintambulidde nga nze mbulamu bwange oba ekitambudde mu ggwanga lyo gwe mbulamu bwe era tubimanyi lwotalidde lwobala nti obulamu tebutambudde awo sebo nasukawo awo nasukawo baana bato omwana omuto tasobola kumanya bizibu bakadde oba binsi byeyitamu yeka stalya neyeebaka obulamu butambudde alinda byanca naye omukulu weebaka notone tuganda ng'onoonya enkya gy'ogenda opambanira nga tulabayo kati kiki ekikutambulidde obulungi nakiki ekikutambulidde obubi bingi naye ekisinze okutambula obubi mu ggwanga okutambuliza awamu ensonga ya kukwata principle nga ali ku kisaawe eky'entebe si mu ggwanga lyokka Uganda naye n'ekifaananyi Uganda gye yasiigibwamu mu nsi yonna kyalaga ekintu ngamba oba eggwanga eritassa ddembe ly'abuntu mu nkola itasaamu kitiibwa nti bw'olaba nga omuntu abadde ava wabweru wa ggwanga munene ngambe kankweze ekyo nti munene mu Uganda ngambe ye muntu akyasinze okwagalwa mu Uganda yonna oyinza okugamba nti of course kabaka ye akyasinga okwagalwa naye toyinza kugamba nti asobola okugenda mwakyo oli ne bamukooneramu mubeeramu bino enkokolanga bw'ozimanyi naye kati ngamba mu Uganda okutwaliza awamu yakyasinza okwagalwa kati omuntu bwati wabeera nga badde ava mu mawanga g'ebweru n'akwatibwa nga ekigere kye ekisooka ku kisaawe nga waliwo ne kamera zibakwata ne bamuyoolera ku kisaawe ne bamuvuga paka waka obutambi ne butambula ekifaananyi kya Uganda kyafa nnyo mu international community ku nsonga eyo ekyasinga okumalamu amaanyi ku nsonga eyo nti tukuze tumanyi tutegeezebwa nti namwe abatagendangako ku airport nti by the moment no landing about ku airport yensi yonna olina okuyita migration okukonamu stamp mu passport yo ndi okomyewo ali mu ggwanga lyo kuba oba ovaawo bakonamu nti afulumye ekyansesa nti tulaga nti principal alinga yali talina bakudda okay ekimu ekikutambulidde obulungi ekintambulidde obulungi Uganda yaffe nyinza kugamba ki abantu bayiseemu nga bakuumiddwa bulungi eddembe weeriri abantu beebase bulungi ate nva kugamba wali nti omuntu bamukwatira ku kisaawe ky'ennyonyi ne kiraga ensi yonna nti eddembe ly'obuntu mu Uganda terisibwamu kitiibwa okwebaka eryo ddembe lyawe wange likuweebwa Katonda Katonda mulimu eddembe lyawo omuntu nga tosobola ddi mujjako naye wabula nga waliwo omuntu ate ali kujjako nga mbo baba yeefudde Katonda kati eddembe ly'okubeera omulamu eryo lyakuteeka obo Katonda ensonga kina amawanga gasinga galwanyisa nnyo obulabba teri muntu asalira muntu musango kutuuka ku mutta bw'oba kuteeka mu kkooti ekibonerezo teri ku nsi ya Katonda teri kibonerezo kyakufa okufa si kibonerezo agenze wemba njagala okuwonza sikutemako omuntu ate mba nkubonereza mba nina kukuteeka oba nkutemeko omukono n'obeera mu nsinga owuli obulamu bukaluubirira ng'olina omukono ogwo naye bwe ŋŋamba nti ogenda kufa nkankutte ekyo tekiba kibonerezo kati teri muntu alina ddembe lijjawo obulamu bwa muntu oba bwe wa Katonda kwega tewali kikutambulidde bulungi ekyandibadde kiyinza okuntambulira obulungi kyandibadde kiva mu gavumenti nti oba waliwo embeera gyetaddewo nti oba waliwo amateeka amapya agazze gakoze kati singa eriteeka ly'ebisiya lyajja netandika okukola singa gajja negatandika okukola awo nandigambye kikoze naye buli etteeka lijja likomaawo singa pulezidenti yagamba 20 nalabako wano nga bamubuuza bannamawulire bannaffe nga bali mu state house nga bamubuuza 2026 okomawo singa yakubawo ekigambo ekyo kyandinkoledde naye yaga kakati ebyakati byakakati tujja kubirowozaako ng'ebbanga lyabituse ate yali mutuufu lwaki otunduga omutima nga tetunatuuka si kutunduga omanye abantu olina obateekateeka okimanyi kati wali abantu abatandisa okukubisa amasaati nti MP2B oba kansala to B bapakuse aba ateekateeka abantu bemugambe gundi ajja n'abateekateeka naye oli ayagala okibasuula kati akibasuddeko onongambira nti akalulu kawangudde emirembe ng'abantu kibasuddeko obusuuzi mu bufunze tewali kitambulidde kyamanyi kya nnyo just mbeera ng'omanyi nti tuli balamu
wadde eddembe lituweebwa Katonda naye nga ate waliwo abantu abamu abagala okulitujjako tekirina kuba balamu ndowooza kuba balamu nange nga bwe ndi Munnayuganda ekisinza okuntambulira obulungi mu mwaka 2022 nti president waffe 2023 president waffe ow'eggwanga Uganda yassa omukono mu kulwanisa ekisiyaga era ekyo nkimwebaliza nti yeebale nnyo yeebalire ddala etteeka terikoma ku kuteekebwawo kulisaako omukono etteeka balisaako omukono sigamba nti libaliweddeyo balina okuddayo ne bateesa linaakola litya ekyo wakirabawa basaawo ne bagamba bw'oba kusanga bagenda kuteeka mu komera ebbanga bweriti olaba ensonga lwaki woolaba constitution ya Uganda waliwo ate akatabo akalala kabayita penal code kano ke kagaba ebibonerezo nti constitution egamba tolina kukola kino naye temuli bibonerezo kati penal code yo neereta bw'okola kino kibonerezo kyakyo kyekino bw'okola kino kibonerezo kyakyo kyekino kati etteeka eryo mulimu ebitateekebwamu nti etteeka lino linaateekebwa litya mu nkola omuntu azze avudde mu mawanga ga Bulaaya kituufu mumumanyi nti ge oba lesbian azze wano nga mulambuzi etteeka linaamukwata litya yadde mumumanyi mu nsi yonna nti oyo muli waabyo etteeka teriraga linaamukola mutya awo balina obuwakati oyo balina okukola kati bakoma ku kiri mbuuza oli munnamawulire mbuliayo omuntu omu etteeka gwe lyali likutoyo ne bamusimba mu kooti okusinza ku tteeka lye bakakola kati omuntu mukutte tebaliyo baali tebanalisaako lwaki kali byakatandika kati bakukwate kyoŋŋamba okuva eryakolebwa tewali oyo babirya nga tebeyagalidde oli Munnayuganda oli wano wembeera wano ekirala noza kyenyinza okugamba ekintambulidde obubi nze kiki ekintambulidde obulungi ekintambulidde obubi mu ggwanga Uganda nti ekyamazima ebyobulamu byebisookerwako n'ebyobulamu byaffe emyaka gyonna bibi nze njogera nsonyiwa okuyingirira byebintambulidde obubi lwaki tebintambulidde bubi nti amalwaliro ga gavumenti gonna service twandigambye nze nyina akantu k'obadde temanyi kenavumbudde nti lwaki bakaaba nti amalwaliro ga gavumenti abasawo gye bali naye ebikozesebwa tebiriiyo lwaki nze buli ddwaliro nanjaga nnyo President Museveni kino ekintu akigoberere nnyo oba ORF yani Minister Acheng njagala nnyo ekintu kino akigoberere nti ddwaliro gonna sirya barracks sirya gavumenti gano owulira bulungi nti gonna gayina famasi zaabwe that's why eddagala teririyo mu malwaliro nti gw'oluba okukolako wali mu ddwaliro ya gavumenti bo benyini bakugamba gende wali ku famasi wali woba ogula gererera amalwaliro ga gavumenti gonna gende kawempe wano wajjudde zi famasi naye tomanyi nabannannyinizo kimazeemu amaanyi ewantu wembadde mmanyi nti wo wali at least ko ye bombo ne bombo nayo yafunye famasi ziriwo na bbiri ate eddagala nga lya bbeeyi ekyamazima ekimazeemu obulamu nenga abadde tugenda kufa tuggwewo tosobola kuŋŋamba nti buli ddagala libakuwandiikira kati malwaliro gavumenti empeka erina kubanga etandikira mu 2000 empeka emu bweti tujjanjaba kansa naye era kati badde osuubira ki ekiyinza okukyuka ekyamazima ekyo tusaba ekikwatako kikyuke wandisabye naye basabye ne basaba okuba ebyobulamu ebibadde biringa byanjigiriza pasita Bujingo yagenze mulago oba ye bamugyeko buwumbi bubiri batugambye ali mu ICU wayiseewo ndowooza eddakiika nga 3 ekifaananyi ne kifuluma ng'atudde ng'alina kanula kaba kayita bati awo wano ka plasita kati olwaba ICU naye abantu ICU bagimanyi ogenda ogereyo ng'otegeera intensive care nti omuntu aba ali bubi nnyo teyeetaaga na kantu kakoola keba empiso ng'egudde ku ttaka tebagyeta naye mu ddakiika 3 ng'avuddeyo okumanya bamuyinga n'ebirwadde ebikuluma by'amaanyi n'abayingirayo abasawo baba beesabise nti nga olaba bulu just buuso buno naye ddakiika 3 nga tudda ku nsonga ya pasita Bujingo twongera okubasaasira abafiiriddwako omuntu waabwe saako ne pasita Bujingo pasita Bujingo okubanga yakoze eki yasimattusa amasasi n'ebibuuzo bingi ebiriwo gwe bw'otunula mu nsonga eyo olabanga egatta ku bize bibeerawo biri ebintu bya mirundi ebiri osobola okugamba nti tegatta awamu n'omuddiramu kati buli muntu afunye
alabye mu ngeri ye yalina eddembe ly'okwesayirawo ku byombi kiriwo ekisinga amaanyi ku kinnaakyo. Ekisooka kansooke n'okugamba nti nsobola omukkiriza nti kituufu. Mulimu kaŋŋambe bamafiya omuntu ng'asobola okujja nakukola ekintu public erabe nti olimbi ekyo kyekiri nti ne bajja ne bakola ekintu kati kiringa kuva wano eno kangeze ne bakwata Robert Kyagulanyi ne bamutwala mu safe house n'amalayo omwezi n'avaayo nga tebamutakuddeeko. Olowooza ki abagenda okugamba abantu wano era bagamba babadde mu ddiiru nga bakutula ne beefuula nti bateesezza naye baba bakikola kukkiriza public eyo nti ono munnaffe. Kati basobola okuba nga ddala kituufu nga babadde tebaagala kumutta ye nga ye naye nga baagala batte amulinaanye yaveeyo agambe nti nawonye public egambe naye ggwe wawonye otya ku bantu ku butemu butuze tulaba obukolebwa toyinako yadde akakukoloboddeko yadde yabadde n'akayiso mpozi nga ako bakamukoloboledde mu ddwaliro si ku siini toyina yadde akakolobodde awo omusajja niwe aba abadde mutuufu ddala nga babadde baagala kumutta kale kangambe baba tebaagala kumutta just kumusikoseera kifaananyi nti ono mulimba muzibu ate nga mulokola awedde emirimu basobola okukozesa ekyo ne bajja abantu bakuvumya buli omu n'akukyawa nga bagamba watisiza mwana w'abandi wa bwereere tosobola kungamba mbu kuba basse gwe notafunako yadde akasago. N'ekirala bw'oba ng'omwana batisiza mutti emmotoka eno nga tebagitulaga bulungi ng'amasasi gagiyitamu tuze tulaba omugenzi Felix Kaweesa emmotoka wagiraba. Ekirala ku siini tewali kintu kyavaawo tulabye Jeno Katumba Wamala neyamutwala mu ddwaliro ng'abuuza gw'ontwala wa ali wa booda omusayi kukola ki. Ekirala essaawa ze bakubiddemu Pastor Bujingo awantu awo wabeera bize nnyo nnyo nnyo. Ekirala tuyina muganda waffe blog yafa twalina waka ne batugamba mu switch ng'amasimu mulabe ekiriko abantu nga be basoose n'okukola ki n'okusnappinga batuweereza ssaawa eyo bakubye ebifaananyi niye ono tetwalabyadde ku bifaananyi. Anti kati kikyo nti mbadde nakakuwako sayidi eyi nti nsobola omuddiramu neŋŋamba waayo omusajja bayinza okuba nga bamuwaayi badde balina kyebaagala omuvumaganya abantu bamulabe bubi ekyo kyekisooka kati luno oludda olulala ye wajja ebyo byonnyonnyodde ate nti wogeraageranya ebigatta n'ebitagatta biriwo ebisinga obungi asinza okumalamu amaanyi. Munnaffe yatugambye omukulu Mutebi yatuweeri pasita yavudde mu mmotoka n'adduka emisinde n'agoba omwana social media agambye nti pasita yadde amugobesa mwoyo mutukuvu. Kati obuzibu obuliwo nti ku butemu bwonna obulabiddwako nga bukolebwa mpozi atugambye nti babadde baagala kumutiisatiisa nga waliwo ebyama bye yabadde ayagala okwogera ne bamugamba gwe katukulagireko wantu tusobola okukitegeeza tusobola okukutta we twagalidde kuba ebyaddala ebintu ebitagatta bingi aje tewali muntu asobola kwagala kutta muntu natamonitalinga kutuuka ku 100 olaba bakuba abantu balina bakuumi twalaba Joani Kagezi wano yayina abakuumi nga bamundu Kaweesi yayinamu omukuumi wa mundu yayina n'emmoroka abiriga omuntu batuuka okugenda gamba nti kasi tumulumbe baba bamanza okukola analysis ku ntambulayo weevuga bakuvuga bakuvuga otuulawa bw'oba weevuze ye emmotoka mulimu emmotoka eza steering kono balina omumanya nti emmotoka yo no ya steering kono oba ya ddyo. Kambuuze mu Katonda mumbiteka emmoroka eno ya Pastor Bujingo yo nga tebagikubye masasi mipiira nti yayimiridde yokka ani kati ebyo begaye bitagatta nti obuzibu obuliwo kikyo gaa nti scene of crime tewali kyasangiddwawo bonna babadde batta olubeeya tubadde nga tulaba nga babasa ku scene kwe babasanga naye twalabye akafaananyi aka kamu ka mmotoka ng'eri mu parking y'eddwaliro n'akokubiri ng'omukulu ali mu ICU bifaananyi byokka ebibiri kyetutamanyi ani yamubaddeko yabadde abikuba yagenze mu ddwaliro bwogu ebintu ebitagata byetuyekoledde kubola yagobye omutemu naye kwayo n'akafaananyi kwegamba ebintu ebitagatta bingi naye bwe baba baagala okutta
tosobola kuwona era ndowooza kaawona wona asobola okunyumya olutabaalo Jeno Katumba wamala ye yasimatuka ndowooza nabo balabika badde ndowooza bayinza n'okuba betta n'okwetta eyo nga bagamba ddiro eno yalemereddwawo kuba kyemmanyi omuntu agenda okutta oba omumanyi gamba omuntu okumuyita assassin oyo aba akoze buli kitika kya training nekyala oba omumanyi era wosigala ng'oli mulamu kati nga Katumba era abali bagenda omutta kyemmanyi abamanyi lwakuba okunoonyereza kwa wano CID tasobola kumuyita ayina tasobola kugiwayo kuba ne CID naye tasobola gyesiga asobola obbawaayo kuno ne bajja zonna kwegamba Bujingo katusuubire nti emboozi gyatugambye entuufu wadde ng'ebitagatta tebyo ebisinga obungi musajja wa Katonda naye nga kyemmanyi amazima gatera okuvaayo gotegeekweka ne boogenda mpozi n'ekirala wakava mu ICU Balamu n'akuyimirira wano ate lwaki Balamu munywanyiwe era yagambye abantu abanjagala ennyo baabano abamanyi Balamu bamumanyize simumanyi nnyo muwulirako buwulizi naye abamumanyi bwakuyimirira wano ku kido simanyi ate yasoose okupostinga ye Kashumba bonna bali mu project bali mu project yaabwe bonna nga bobalaba okasa ngotagimanyi okay batuvaakaawo kireka wa Uganda okubanga yagobeddwa mwagoba ebintu bya Uganda mulimu ebintu ebimu waliwo gwenkedde okwogerako naye naŋŋamba nti bweba naawo baatugjeewo nga teresere tebakyatuula obwavu obugenda okutuluma tujja kuba nemugaa naye olwedde ega tuli baavu nagamba kati ate ali kweyagula obadde obwakati kweyaguza lujjo buli gavumenti eruwa mu buyinza ebbanga mulimu ebintu bye batesobola kwewala ensonga lwaki nti bwebagamba nti bw'okula woomera entondo watu kyayagala gambibwako omwana newootuma omwana n'asigala ng'atudde agamba onkuba oba olabye bingi ebyo bibeera awo kubeera buli akula yalaba ebingi naye embeera zo ng'ez'obuntu zikyuka kati gavumenti weerwa mu bukulembeze ebbanga eddene mulimu ebintu byo kyebeewulira ng'egamba kino tekikyatuyamba ate waliwo n'omukulu omwe yagamba nti nze nkolera abaana bange nabazzukulu bannayuganda saagala mmanya simanyi oba omujjukire yagamba nze nkolera abaana bange nabazzukulu bange kitegeeza mu bannayuganda oba akasente kamwe akabajja mu misolo teryamanyi abantu abali mu gavumenti tebakyasobola kulimirirwa munnayuganda ekisooka bo bakukumbye ensimbi mpitirivu n'obugagga obuyitirivu kati gwe munnayuganda ne obeera osafari ng'otya kuba bo negiba myaka pimeka tebakyasobola kudda mu bwavu bo bwe bamanyi kati teri kintu kyebasobola kukola kyebalowooza nti bannayuganda kyebanajja mu bwavu nga bo bagamba nti omugagga tafugika kale omuntu akerako makya n'agamba nti omugagga tafugika atakwesera atya PDM mbwe kugaggawaze nogamba naawe agenda kukolera ddala ogaggawale soka okaddemu ako omuntu agamba nti omugagga tafugika era bannayuganda tulina bakuuma nga baavu okusobola okubafuga ate agamba atya nti akwesedde enkola eneekujja mu bwavu n'olowooza nti ddala kyayogera kyekituufu ekirala baatuleetera emyoga egyo negiyitawo ne batuwa entandikwa nawulyawo enadizi nawulyako entandikwa bonna bagaggawale PDM nneeno ennemyo tegeera PDM neewandiisaako ngaffe ab'amawulire naye nze yannemu enkola yayo bagaba kakadde kamuli abantu 10 ate simanyi ebibiina bimeka kwega ebintu ebyetaaga omuntu anasobola obitusomesa obulungi ekirala abakulembeze bennyininyini abali mu PDM be basinza okwegabira sente za PDM ate nga nawulirako nti PDM baleeta yamuwejjere oli atamanyira kumanya nti oba leero anaalya oba taali be bano abeevuga mu mamotoka be bali ne PDM bali mu kuziri teri nkola eneesobola kujja mu bantu mu bwavu ng'embeera y'omuntu w'obulamu obwa bulijjo tekoleddwako aje tosobola kera wano ne weewula akakadde k'essente n'olima ennyaanya nga tomanyi gy'ogenda kuzitunda oba n'ozirima ng'okimanyi bwe nnatuuka ozikungulira pula ejja kuba ku mitwalo 3 tosobola kuŋŋamba teri ggwanga kisobola kugaggawala ekirala price teri tosobola kuŋŋamba nti PDM ejja omuntu mu bwavu n'akakadde kamu ompulya bulungi abasikuwa bennyini baagalako omusolo paayo 5 nze nabikusayiningidde ate wano nga bagamba ekirala baagala nnyo okujja kati kambuze PDM mulambula ki ng'ate muwa abantu bawejjere mbw ate balina okukulambula enkoko z'olina ate siina nakyakula ate nnunda enkoko osobola nunda enkoko tolina kyolya PDM ebintu esibitegeera bulungi okusinga PDM
erina kubeera mu byalo olw'ensonga egi nti omuntu w'omukyalo bw'akwata kakada ayina engeri yasobola okukatetenkanya. Okimanyi nti omuntu asobola okubeera mukyalo n'amala omwezi nga takakute ku mutwalo gwa nsimbi kuba buli kimu akyerimira n'alima emmere n'alima enva tebatawana na kusiika ne sukaali batandika omulima. Abantu b'omukyalo tebakiwanya sukaali. Sukaali kilo ya mmeka? 15,500. Kale omuntu w'omukyalo oyinza kuŋŋamba nti oli alime pulayi y'ennyaanya. Pulayi y'ennyaanya ebiramu ebbafu 6. Akwate ebbafu 6 agitunde emitwalo 3. Ewakaddeyo nga alina kilo 6 eza sukaali. Mu bbafu 6 ez'ennyaanya. Zibanga kirazirima. Babanga kirazimira. Azifuyi. Esene zagitaddemu. Kati omuntu ekirime kyalimye akiteeka kyetagisa eyakulima ebintu bingi nnyo okufunamu ekito ekikolebwa mu factory. Nti ensawo y'akaso oyinza okubanga kilo eringa ku 5. Bw'oba ku 5 kitegeeza kilo 10 ziyinza okugiba mitwalo ng'emeka? Si mitwalo nga 10. Kilo 10 ya kasooli ng'ogijjamu emitwalo 10. Kati mbuli omugulamu emiti gya sabbuuni emeka ne sukaali. Kale kilo y'ennyama bw'otwala kilo 2 ogenda kirira bbanga okutte kilo 5 ezakasooli tutte bazitunze ofunyemu emitwalo 5. Abewaka banalya akanyama akawera gamba tubala bazikulya kunywa bo tebasoma abaana oba omukyalo tebasoma. Nti obugagga gavumenti ogaggawaza abantu eno sooka kukola ku butale n'emiwendo gy'ebyamaguzi girina kukola giti obutakyukakyuka. Wano abantu ekibagobye mu bulimi miwendo gy'ebyamaguzi kukyukakyuka. Bw'olaba nga pulayi y'ennyaanya eri ku mitwalo 4 bw'ozirima ogenda gituusa okugituna ng'eri ku mitwalo 2. Kati ogamba nti omuntu yasobola okujja mu bwavu ng'alumu ne ssente yeewoze neewole. We nerabidde nti enseeta busi olaba nezikobiru petrol station z'amafuta zitandise okuggalawo. Omanya bagamba egundeze ku nnyooge. Mulimu petrol stations 2 zenjagala okumanya oba zaani. Starbucks ng'eri wali wabbali ne Rubisi. Rubisi ng'ejja yagula teyajja nagundizaayo nti yagula zaaliwo yagula Kobiru negula ne Delta. Bwe yawali kasonjo ka Delta n'aka Kobiru yabugula. Tetumanyi oba zaani. Abamu batuuka n'okugamba tegabanga amafuta gaffe gaalabika batandika ogakungula nti ngambe gakungula gasima nga dogakungula nga ge gamu ge tulaba wani amafuta siga kakati. Kisoboka. Nalabako omubaka oweeyeye Bunyoro ng'agamba nti nakakati bakyalaba emmotoka ebisomba ebintu bye bagamba mbu nga wonootakula awantu n'ogamba tutereezaawo tutuuke ku kinyusi. Naye nakati bakyalaba ebimotoka ebitwala bye bayita amafuta buli kadde biba bisomba. Kati ago bagamba gaba bigatwalawo. Okay. Amafuta tujja gasobola. Bwe tugendako mu Nuupu. Lope. Leader of opposition. Balonze Ssenyo. Kyandabye ku president Kyagulanyi nti taliimu kutiiririra. Ky'ekintu kyensoose omulabamu. Nti bw'agamba nti tugenda kufuna mu nkyukakyuka. Alaga nti akola ki? Olaba nga Ssenyo wantu wana n'atambulirawo bulungi. Nga kyekigaana. Nalabye omukulu yabadde ava n'agamba nti naye bannaayi buli muntu afeko bimukwatako. Omukulu yabadde leader of opposition ng'alaga ndowooza waliwo ebikono ebibadde bimukasukirwa. Omanyi leader of opposition wano ndowooza wabeera ku zaidi ya gavumenti ye prime minister. Kati oludda oluvuganya gye buva ne gye bulaga mu ggwanga gye luli luba lwagala kujja mu buyinza. Kituufu. Ate bwe kituuka ku mawanga ge bagamba nti gali mu dictatorship oba obwannakyemalira nti okugjawo gwe muyita nnakyemalira akalulu tekasobola kumugjawo. Biri ebintu ebi eitha kukuba mundu oba kunga abantu kweyiwa ku street ku nguudo ne beekalakaasa. Kati abaawano bagamba nti obukulembeze wano bwannakyemalira omuntu asobola okuteesa buteesa kyokka awo gavumenti ekuba ne mu ngalo kwayo byo yeyagala naye baagala oli gwe bayita hand zone. Kati kisooka Mpuuga Mengo yamunakyalinga nnyo ebyobufuzi bye bitandikira Mengo. Ensonga lwaki bagattako ow'ekitiibwa. Mpuuga mu byobufuzi bye tosobola kuŋŋamba n'abantu engeri gye bamutwalamu nti asobola okudda ku street neyeekalakaasa.
Mpuuga ebiseera ebyobufuzi wakitiibwa ye n'ebyobufuzi bye ojja kwogera na kugusa nsonga ye okwogera mulungi era si wabeera mu gavumenti etalimu ya bwannakyemalira oyo ndioza ye muntu yandibadde kudda oluvuganya asobola okubeerako ebbanga nga tavuddeeko naye wetutuuka nti hand zone omuntu asobola okukunga oba n'abeera ku lugunya bagamba oyo jowero yoyo ye jowero Ssennyonyi era ye ekyamuleesezza yenkola bo gibakkiririzaamu nti nakyemalira alina kuvaawo nalyanyi era gwe erindako ekigenda okujja ogenda ye bagamba kibuli ye wa kibuli si wakwambala makooti n'akuba ettaayi lye najja ku fulo n'agamba naye abantu baffe babuze speaker jangu otunnyonnyole prime minister jangu otunnyonnyole akuli ebyensonga z'omunda jangu otunnyonnyole oli yetaganito ve mu parliament era n'ekyo Mpuuga olaba nga bakibulinga kyebateekamu obuteesi ye si wantu wa kibuli nnyo ye wakuteesa kati gwe baleese bo bagamba engeri ebbanga giriweddeyo tugenda mu kalulu tulaba gavumenti yenyeenya twetagawo ekibuli eky'amaanyi afuza tugenda ogenda mu kalulu nga ebyafaayo bya Uganda bisoma bulala kitumanyi bakinaatuukirira naye nga ekisooka experience n'emyaka ebyo tebimatalinga wano tebimatalinga Kyagulanyi abadde mukubi wa ndongo yajja mu byobufuzi 2017 abaddewo emyaka 3 kutuuka 2020 mugumu January kwe kulonda omuntu amaze emyaka 3 n'ekitundu mu byobufuzi n'ogamba ne yesimbayo ku byobukulembeze n'akola n'ekyafaayo mu byobufuzi bya Uganda nga ow'ekibiina ekisinza okuleeta abantu abangi kasookedde Uganda ifuna bwetwaze naye nga experience y'ebyobufuzi alina emyaka 3 kati experience tematalinga naliko ku Christmas Kyagulanyi yasabira gayaaza era ne bayogerako ku ebyobufuzi wadde bagamba mbu gwe oli mwana muto naye gwe gyogamba emyaka 37 gy'oliko mubagambya nti muto ate nze ku egyo kwenepimira mu jjajja ate ne muwangula kati gwe jesi bagaga oli muto jesi oli kudda luvuganya naye nze nepima mu jjajja n'okumuwangula ne muwangula kitegeeza eky'emyaka tekimatalinga obusobozi abuyina muyivu abaddeko mu mawulire alayo ebyobufuzi bwe bitambula parliament abaddemu akakiiko kabaddemu kekasinga okuba ak'amaanyi mu parliament kanonyezeza ku nsimbi za miw'omusolo engeri zikoleddwamu kati okumugjawo ne bamusuumuusa ne bamuteeka wano ndowooza yadde move nnungi natukomawo jukira tutekebamu ensimbi abalujja properties bano nno nga basangibwa Matugga balina ettaka eddungi balina ettaka eritaliiko nkayana batuukirire basobole okuba nga bakuweereza bulungi nnyo oyagala ttaka lyakukola ku farm tuukirira Balujja properties oyagala wakuzimba nnyumba oba wakuteeka masomero Balujja properties batuukirire bajja kuba bakuweereza bulungi namba z'essimu ziyitaawo ate nga ne Sunset Junior School balina branches 3 Matugga Kawanda sako ne Kawempe batwalira abaana registration batandise dda sobolo kubanga ate guno omwaka abaana basoma bulungi tukira Sunset simanyo gimanyi Sunset nzimanyi branch manyiko kwa manyiko branches 2 mu buntu eyokusatu sigituukangako yo njiwulira buzi ujja kugituukako director waayo Muhammad Kitto tayina tabu yonna omutuukirira yakumuga omusajja ono analyzinga bulungi ensonga mwene kasendo omusajja mugabi tayina tabu omukono gwe guweweera ate nga ne Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School nabo basangibwa wali Bombo Degeya batwalira abaana basobole okubanga bakoze so okubeera eyo Bombo noga akantwala abaana mbaali n'ebisigo bya birungi nnyo batwalira abaana basobole okubanga omwana eddiini agifuna akyali muto kasita omutandisa n'omusingi gw'eddiini Uganda ejja kula omukulu nga abaana tebamala ge makulu amakulu ate kiri ku lubaluse wa TV fere tulanga muntu nga ne tumayina byakola si tuleetera buleezi tumayina okutuuka nti jangu olange capital chicken enkeera ejja ebba abantu mumale bagabe mu mwaji tuleete tulanga betumanyi ate nga tutuuka nawo mbw ate osasudde ate nalabako essomero nga tonakweyongerayo baali baliyita ndirabidde liri saidi z'ekyanje eyo ntindani babazadde baali bakakomyawo abaana nga wiiki ey'okubiri essomero ne liggala nga basasula ssente mpitirivu n'essomero ne liggala abazadde ne bajja bebekalakaza nti muntu w'essente zaffe abakulu ne bayitamu nazo kati so tugerolanga essomero tetujja kulanga ssomero mmala owaayo fees mbwate lyaggaddewo wakuba sponsor naye nga netumanyi okola jukira nti badde gamba nti director Sweet Valley omwami oli yatuwa ettu
etuli enyama jukira agabula yidi era buli yidi luba lusewe begenze ntenamba luba lusewa TV tweyanze kiba director bonna ba sponsor baffe bonna mwe bali nyo mwe bali ddala nga tugenda maaso entalo zifuse entalo bayitayo muyitayo mutya olabe Gaza utalo li Gaza Palestine ne Israel utalo lwazeemu ate oli Russia luli batugambe ngano bajiongeza wano ti Russia eri mu lutalo netulosa covid kati ate lutalo lwazeemu kali ke kwasoka government ndowooza tugatali ko jiriro ba ku 15 wabula Uganda ebenyuma oloza entalo zino eziriwe saa kati is it Israel edini sijeva Israel edini simanyi kuba atenda abekitebe kyekikulu kiriyita kubanga simanyi edini bulungi jeva edini bebesibukeyo nga okutta kuyitiridde abaana bali mu mutwalo plus abantu abakulu bali mu mitwalo 3 plus oza kireka wa ensemble waliwo ekyo ebyensi n'ebyemwoyo mu by'omwoyo mu dini gyenzikiririzaamu etugamba nti waliwo ebintu ebirabibwako byolirabirako n'omanya nti enkomerero etuuse ndowooza buli omuntu enkomerero akimanyi ensi okusaanawo omulundi batutunze ebintu byaffe mu 10 nasula ku muti n'engamba kweganga omanyi abantu baba banasaanawo abantu ne bookya ebintu ebyoku miti tebijja kufa mu 12 abantu bayokya emiti gy'emiyembe ne gibunguta bamanyi bagenda mukawasigale waka ekintu kigera okujja tutwala gatula kati mu by'omwoyo edini yatugamba ebintu ebiwera byolirabirako obone obolirabirako nti enkomerero etuuse ekisooka muwalibeerawo entalo ezitaggwa mu nsi muno mawanga ag'enjawulo akujja sikabonero kaabo naye mulimu n'akabonero nti olirabanga abayimbi basukulumizibwa nnyo okusinga bannaddiini kati okugamba bwana mukulu w'ekigo ky'ematugga nti abayita mu kisawo ababuulire ku bigambo bya Katonda n'olaba nkangeze muyimbi kyakolera zabimbi banje bankolera menyera payo kana n'owulira nti King Saha yali aina ali ku kisawe kyawa kyekungu ali ku kisawe kyekungu ogendawa nzola abantu kibaga nti ngekomero libetuuse banna abayimbi bali sukulumizibwa okusinga bannadde ebigambo bintu bingi naye nekyentalo mu ekiri kati mu by'omwoyo oli asobola okugamba nti yandibanga ensi eyorokedde okusaanawo kati mu byensi bibeera byanfuna buli lutalo lugenda okubalukawo wabeerawo abalukuutira akadingidi waliwo amawanga agatunda emmundu wabayo amawanga abantu gye baddukira gye bayitira obuyambi okuva amawanga ag'enjawulo balabirire abantu bano amawanga ogaba gafunamu biba bingi mubaamu bali ogamba nti ono yeraga eryanyika mulageko Isirayiri tugisoma mu byafaayo nti yaliwo naye awo weeri yajjawo oluvannyuma lwa sematalo owokubiri 1947 sematalo owokubiri ng'awedde kyempulira nti bo okusinziira ku bayibuli bwe yali erambika baali balagambwa ebyafaayo byabwe byali mu Uganda ekalamojja okusinziira ku byafaayo byabwe naye ekyalemesa Uganda ogifuula Isirayiri ndoza singa kwano ffenna tuli bafu Omuyisirayiri bwakulinaanaje sijjaga nti banvumirira ddiini y'abantu naye Omuyisirayiri nga yakulinaanye kibagamba nti okusula n'omubbi mu nnyumba bwasula mu ddiini gwe wali obbye naye bwasula mu ddiini gwe munjiro mukitegero sobola kwebaka oganyinza okudda engulu gafurigi yange afulumye naye sekandeka nze ndi muwulwa essaawa yakakati nene bwe mpulira emmese ng'esala mpawamuka tolaba kati Omuyisirayiri nga yakulinaanye tosobola kubeera safe ekisooka Katonda yabawanga abagezi nnyo yensonga lwaki mu biwandiiko ebimu bigamba nti Katonda yabawa amagezi mangi ne bakola ebintu ebyali against Katonda n'agamba mmwe okusinziira ku bikolwa bye mukoze temugenda kuddamu kufuna wantu wamu we mutuula mugende mubungeete mu nsi naye nga bagezi nnyo Isirayiri wakulinaana singa Uganda teriiwo singa Uganda y'Abayisirayiri ekyabalemesa kimu okusomba Abayisirayiri gye baali mu mawanga gonna gye baali okubayita Uganda kyali expensive ne bagamba kati tufune wano Gaza Palestine tutemeke ekitundu waneno mu ddungu tukolewo eggwanga eri Abayisirayiri naye nawo bagamba ddala ebyafaayo byamwe biraga mwavaawa ddala weewano n'ekibuga Jerusalem batondawo ekitundu
watonza kuŋŋamba nti eggwanga baayiteekawo 1907 ka Jerusalemu eraga yaliwo mu biseera bya Yesu kati yali mutaka ne maana ekomawo waggulu okubagizimba buzimbi ne bagituma Jerusalemu naye ng'ate baga mu kitabo yalimu kati yaliriddawa kibuga kyaliriddawa so entalo ebisinga bya byanfuna ebyala Abayisirayiri bali ku survival bwe tutakuba mundu kufiirawo otetuliiwo tugenda kuddamu tubungeete tuli bulwe bwe tuddaddamu ate okubeera bo bali ku bulamu bwabwe tunaabeerawo tutya nga tuwumbawumba mwe bali mwenna abatugoberera ku Lubalusewa TV ikatusangibwa ku mikutu bigatta bantu tulina YouTube channel yaffe Lubalusewa TV subscribinga likinga commentinga otubule kiki oyagala twogereko ku nsonga eziri eyo gye tutali tusobole okuba nga tuzikutuusaako tulina Facebook page yaffe netambula bulungi nnyo nga tuwumbawumba omwaka guli ogufundikidde twa abayimbi 10 abasinze okukolera abayimbi 10 abasinze okukola nga nva waggulu oba nga nva wansi nga nyambuka abapya sembya y'abapya otandike ne bana babaddewo naye nga bo bakukikubye omwaka kyeŋŋamba anti ya mirundi ebiri waliwo okuŋŋamba kuba n'abayimbi abapya osobola oŋŋamba muyimbi kyakkoledde oba tusengekere ennyimba ezisinza okukolera kuba bibiri byanjawulo omuyimbi asobola okuba nga walinnya naye nga talina luyimba luhiitingi newajjayo omuyimbi omu ngapya akayimba kamu waliwo omuyimbi ng'abaddewo nga mukadde naye n'ogwo omwaka ng'akikubye ontegedde bulungi ng'aleeseyo hit songs waliwo omuyimbi ng'abaddewo nga mukadde naye nga takubye hit songs ningera abantu basigadde bamulaba naye waliwo nazze nga mupya abadde tamanyikiddwa kati waliwo uzegala yagala banana oyo mupya bamwitegaza nakuba hit song ye ne kamiyo nagane omanyi jimpe mungi njisabulemu awo oba ontegedde bulungi kati yaba tukoledde bulungi mpa abayimbi 10 gwena bootekamu upcoming ayimbye anti kati obuzibu obuliwo nsobola okuba nga kati nga wegambye oyo ani ayagala banana nsobola okuba nga oluyimba ndumanya ate nga omuyimbi simumanyi waliwo omuyimbi eyayimba nti oyimba oluyimba ne lukusooka okusola mu maka ag'ebbeeyi abagagga nga balukuba bali mukalira bwenga okyali mukayingi yakole mopowa kati mulimu abayimbi abamu bemmanyi nga mmanyi luyimba naye nga omuyimbi simumanyi nalwo lwogere kati ebyaddala nze oluyimba oluli ku nnamba emu kwepiica yalinyanga anthem ate yayanguyiriza n'abangi abavubuka takinyonnyolako nnyo yafuuse eŋŋombo era gravity bukyabeerawo akubye ennyimba ze naye yakubye oluyimba lw'eŋŋombo nga bula Bobi Wine we yakuba ennyimba ze Kiwaani Kikomando Mama Mbije Bada okitegeere kati gravity yakubye oluyimba lw'eŋŋombo bwe boogera okwepiica tewetaaga sirika kaliwa babanguyiriza migambo namusanze yeepiica tuyita gambo yadde akola otandika nani kwepiica mu namba emu mu namba 2 ngenda kuteekamu oluyimba lwa Kingisa ebiseera ebyo kuba yakola ne concert kuba yayimba oluyimba ebyaddala nga naye wogamba nti bw'okubamu emyaka 5 gye wali sijja kuza nnyo mabega nnyo emyaka 5 we wali ne wooli kati mubamu byojjukirano gane Katonda gyonzigyewala alina akayimba ke yaŋŋamba nti mwolwo oluyimba lwennyini alina kagundi ke yayimba naga nti nga weesunga ankajje ne soda omanyi soda wedda nga olinda soda gye ngate bagezi bagenda kuwa ofono olabe mwali waliyo n'ofono ntuli namba 3 waliwo oluyimba ye Vinka ino oluyimba lwe yayimba ne Dax Vibes oluyimba olwo nduwulira oluyimba sintwerabiddemuko katini opa producer yogera nnyo Believer haisoko kakola bimu awo kakola sintegere bulungi kayimbire as a producer akwogedemu awo mujja kawulira mpola naye bemba abanyumi ba music bwe ngamba Vinka akayimba ke yayimbye ne Dax Vibes buli omu abakategeera akwenyinza okuteeka mu namba 3 mu namba 4 nyinza teekamu omuyimbi wa producer wange bamwita Lydia Jasmine
Okay. Ero je addict yo producer. Pozi kayimba kyako. Aha, yakayimba bakaita njagala. Lydia Jasmine. Nalira bana video bagikolera South Africa. We yagikolera wa. Obuzo nyimba ezo zinyimba nya. Kati endala nyimba. Nakusoka mpozi kati kujjayo ba upcoming. Ezo nyimba nya zengamba nti bali abayimbi babaddewo ne bano bankoledde mu babaddewo ya bakikoze. Abayimbi abalala ba upcoming. Kati waliwo n'oluyimba omuvubuka yayimba kyayiwenjaye. Yajja wadde abamu bo baali bagamba nti alina kya promotinga nti oli ayinza okugamba nti yayimba ekyo nekangezeeko ndawo bansobola okulaba naye lwali luyimba lulungi era lwamugjayo okutuuka watuuse. Waliwo omuyimbi yayimbako nti amuyo soja oba baita soja oba yaani oyo omuyimbi you wanna be your soja Roni yo. Okay. Ya bayimbi bangi abazze ne bakuba obuyimba. Ate ono omwana atusabudde akayimba akawunzisa omwana. Aluwa. Nti simanyi ndi mugonvu naye bojja ndi mukalubu naye bojja ngonda. Producer yo muntu wa music nnyo. Tujja kusigala nga tumwebuuzaako nnyo. Kayimba bakatambula batya? Ndi mulungi naye so ndi muzibu naye bojja ngonda. Ngonda ng'eryenvu. What song? Kana ke kayimba akamu ke bali bagandi alien skin ya kayimba. Okay ya nalo lukoze ng'omwaka guwunzika kuba lulo lutandise na maanyi ate mu mwaka guno 2024 kuga enyimba netaga kusoka nentula wansi nempandika lumu naye kati sofa ezo zemanyize ennya zengamba nti 2024 zankolera ya zikolede bulungi. Okay, tusibula abatulaba. Tweyanziza list yo gyokoze. Bebe kulu list eri yatabudde abantu. Omusajja ye Bobuli. Bobira waliwo Mr. Yagambye bebe kulu ayiro luyimbo. Buli mwaka ina bebe kulu list. Nenga yalimbye. Oyina bebe kulu omanyi gundi. Tujja kuba tukomawo. Bebe kulu omanyi. Olwagundi ero. Semanyi kolerera abaana bange ezo zadda ezo kati omuntu wabeeranga enyimba ziyimba 210 nga zomayize zikolera kitegeeza abanga teyataddamu nga mukuyimba. Okay, tusibula wano ku Lubalusewa TV natugoberera subscribinga ku Lubalusewa TV YouTube kwetuli tujja kuba tukuweesonga mpolampola tuziyitamu bwe tutyo naye nga jjukira nti basponsa baffe bonna nga olaba ku screen yafaawo obagoberere musobole okubanga babatuusaako ebyennyini bye balanga ebituufu. Ng'osibula obubaka bwenyinza okuwa abatulaba ekisooka mwongere okutuwa obulango ne basponsors baffe tubeebaza mwebali kutwesiga kututeekamu ssente nakumanya Lubalusewa ye TV kwe tusobola okulangira ne mufunamu amagoba. Ekirala buli munnayuganda ali eyo manya nti Uganda yakupambana. Ebintu byokakeka mu Uganda byaggwawo kati biri mwana wani bw'obeera nga gwomanyi toyinayo wa mu Luganda lwo manya nti oyina kupambana mu nsi ya Katonda muno okubaako wootuuka. So togwamu manyi 2024 waba nga waliwo ebyagana 2023 manya 2024 weekwate Katonda buli kigenda kuba kiti kutambulira bulungi. Akasemba akalowoozo kange nze Aje Samuel ngenda kuba nkatwala eri abaana b'obuwala omwaka guno. Bwena omwana w'obuwala ali eyo abaana battiddwa nnyo mu mwaka guli ab'obuwala. Abamu basangiddwa basuuliddwa mu nsiko mu myala nga bapakidde imagine mu buveera. Akalowoozo kange kagenda eri mmwe kagamba kati lwaki ofuna boyfriend n'akutwala mu nsiko nga dating day yammwe? Genda mu public ogende ewantu oba si kyo togenda wantu wafunda genda mu garden ebifo weebiri. Tuyina Sunset Garden. Genda mu garden nga buli muntu akulaba nti ono naye nze gyensula nyina abaana b'obuwala bateeka miti ekiro ssaawa 5 nga bakukwanidde mu miti toyina nekyogenda kunywa temulina kyakulyawo mu miti kwega mu bulenzi wo oba boyfriend wo n'omubalako kati agenda kukutuga nga tewali akoze eki fenna abamu abaddirayo ku booda batwekweka bless mwebale nnyo mwebale nnyo.